Okwewalisa kukyagenda mu maaso kw'abana NRM era nga kitegekese nti Sipiika Wankya ku myuka asooka mpuza ku kiwaikiri ky'abakyala kakati Kyaddondo Road kiyinza okwogerako nti akwatirira olumutebaganya ampuliza ntambula kufuluma olw'ensonga nti kati balufula wanuwe kubanga embeera yakuwandisa kayisenyo ka bululu tusa ejjukira nti emyezi egiddako gyonna tugenda kuyingira omwaka omupya nga tuli mu kabugomberiza ampuliza kuyinza okwogerako ak'ebyobululu. Ekiwayi ky'abayeekera mu Democratic Republic of Congo guyinza okuyita omukago AFC Alliance Frevu Congo guyinza okwogerako omwekungira ebibiina by'abayeekera ebirala bagiyita Alliance Frevu Congo kati osobola giyita M23 era ng'eno omukwanaganya waayo ye Corneille Nangaa yali ssentebe wa kikyoko ebyokulonda ak'ensi ya Democratic Republic of Congo kati n'asalawo munnaffe emirimu agikolereko eno ku ludda oluwakanya. Abasajja bano baasanyukira eky'endagaano eya 2007 eyateekebwako omukono wakati wa Rwanda Democratic Republic of Congo naye ne balabula ne bagamba nti eno bwe zibeera nsonga za lwazi mpakyakulabirako endagaano yakola ku Kayinja bwe ziba nga nsonga za gwazi endagaano yakola ku Kayinja just a small stone nga baga nti kwegamba yakwata ku ntandikwa y'akalandira ak'ensibuko y'obutakkaanya oba y'entalo eziri mu Democratic Republic of Congo. Abasajja ne bafulumya ekiwandiiko ekyasooka mu kujjukira emyaka egy'ameefuga aga Democratic Republic of Congo okuva mu gyenkaaga eyo. Era ono Corneille Nangaa akwasaganya omukago gw'ebibiina Alliance Frevu Congo ne M23 nga mweri. N'ategeeza nti endagaano America gye yakulembeddemu wakati wa Mwanga Malirwana 2 Rwanda Democratic Republic of Congo yagambye nti eyinza kukyusamu ebintu bitono nnyo naye nga si byonna. Mwambuuza wano eno nange yali nekibagamba nti Rwanda yagenda okupeereza M23 nejjukira nti ate kati endagaano wakati wa Rwanda ne Congo esi yemu eya Democratic Republic of Congo ne M23 lwakuba nti endagaano y'ababiri ate eri mwaka waayiro nti wajja kubeerawo okusajjuka oba okusatululwa okw'obuwayi bw'abalwanyi obusoba 200 munda mu Congo. Ekyo mwekiri disarmament muteekwansi ebyokulwanyisa ate nga baga nti musatulukuke tulabike nga tutandika obulamu bupya. Kyayogerwako nti wajja kubeerawo kye bayita mass absorption nti abana abatadde wansi ebyokulwanyisa butya bwe bayinza okuyingira ate mu ggye eryawamu naye nga gavumenti ya Democratic Republic of Congo yeriinako obuvunaanyizibwa. Kakati Corneille Nangaa wakugambira nti Democratic Republic of Congo ne Rwanda bayinza okulengera ku njawulo olw'endagaano zino naye n'agamba nti ekiyinza okuvaamu si kye kiri awo eky'amaanyi kati oli wabanga yakwasaganya emirimu gy'obuyeekera awo otegeera munnaffe ensi gy'eraga. Nangaa yabaddeyo n'ategeeza nti ebizibu ebiri mu Democratic Republic of Congo ensibuko yabyo teyakwatiddwako naddala ku mutendera ogw'ensi zombiriri Rwanda ne Congo infact ne Congo yennyini naye ate ekyasinze okuva ekifaananyi ekyasinga okuvaayo endowooza ya muwanga ag'ensi amalala oba ensi endala sibaza international opinion bo nga bagamba nti Democratic Republic of Congo teriiyo butabanguko naye abuleetayo ye Rwanda awagira M23. Kati Corneille Nangaa yabadde agezaako okujjukiza ensi nti awo mba kyemumanyi bwe kityo then temulina kyemumanyi. Mwawulira ebyogerebwa ne mukiwuddako nti M23
yawagirwa Rwanda okuwamba Goma sako ne Bukavu ne mufiramu abantu babulijja abakunukiza akasanvu kayo kyakwata ku nsi yonna international condemnation naye onokoneri nanga gamba nti ensonga eziri mu Democratic Republic of Congo munda ensonga zikyali nyingi naye ekyensi yonna okutunula Rwanda naye yatabangula Congo ya Felix Tshisekedi tichi agamba nti ekiwaliwo ebitategeereka bulungi sajja yakatiriza nagamba tutandisenteseganya era ng'ensi ya Kata yali eziyingiddemu Kata ng'eyise abalanyi ba M23 AFC M23 era nga nabo kityo ng'enteseganya zaabwe zirina okukwatisaako endagaano eno eyakagwa kuba Rwanda Democratic Republic of Congo be batabaganye naye tebayogedde kuwa ebyabayekera ebisombe 25 kati then bebuuza naye agenda okutowa order abasajja bonna abali mu rebellion mu nsi ya Congo buli bagenda okukivaamu yedenga mu nnyingo y'endagaano mulimu kuliko akawairo kali nti anaasiimula endagaano yajja okulaba ekinaddirira kati bwe ebyabayekera babigambye kimu disarm muteeka onsibye okuwensa then mulekerawo n'okukola ebikola ebyofujjo buli kibu kyabeka gye kisinziira era nga kisuubirwa nti ebiwayi bino bigenda birusatulwa waveemu ejje Democratic Republic of Congo ne beeryetaaze mujja okuteeka balwanyi abo kakati konene nanga ku lwa AFC omukago omukungira ebibiina byakwasaganya era agamba nti enteeseganya ezatandikibwako mu nsi ya Kata tezisana kuddirira kuba zigenda kuyambako nnyo ate endagaano America gye yayingiddemu namuwanga ku mpiriri in fact America endagaano gye yakubiriza netabaganya Rwanda the Democratic Republic of Congo kati nagamba nti fenge ekyabayekera M23 kyetagisa nnyo ebyatandikibwa Kata biggwe endagaano nekoleddwa erabika nga munaffe etambula bulungi kakati era mu ngeri y'emu AFC M23 gye bayita Doha process eyateekawo embeera in fact eyaleeta ekirowoozo nti gavumenti ya Tshisekedi eyingire mu nteeseganya butereevu n'ebiwayi byamba kyena ekiwa kya movement march 23 basooke bamanye lwaki batandika okulwana eyo Doha process yakyogerako kati kono ndi nanga naye ng'agamba nti kyetusinga okutegeera Felix Tshisekedi ne gavumenti ye esaana etule ne M23 bongera okutegeera obuzibu bwavaawa era tubusalira kutya amagezi kyokula abantu abasajja bakutegeeza nti abakugu bonna bw'omanya ensibuko y'ekizibu kikuyambako nnyo ampuliza bagamba ebitundu in fact bagamba percentage esinga ennene ebitundu ebisinga obungi kasita omanya ekizibu kati kitegeeza nti ate ogenda kufuna amagezi agenda okuyambako okusayira ekizibu ekyamagezi bw'otegeera ensibuko y'ekizibu kyangu nnyo okumanya butya ekizibu ekyo kivaawo Doha process eyageradde gavumenti ya Tshisekedi etule ne M23 bakkiriziganye lwaki bali mu buyeekera ate nga b'amaanyi nakyo kiyinza okolebwa naye ekyokubayita abatujju bagamba nti si mutima mulungi kiyinza obutakola ansa era nabo kitampuliriza M23 nekuba ebituli mu gavumenti ya Tshisekedi ne bategeeza nti abasajja abo balina engeri gye beepukululamu era omusajja yatusena okugamba ntubuusabuusa oba Democratic Republic of Congo erituuka mu ndagaano gy'oyinza okwogerako erimu omulamwa mu ngeri gye beefuulamu ensi n'ekitegeera bulungi sina bwe kityo nga bakulaga nti kakatu akajiiko nattabula ayinza kubeera Tshisekedi ne gavumenti ye nekyo ekigenda okuddirira bawadde ekyokulabirako ekyekita abantu ekyakolebwa ku Banyamulenge in fact okusanjaga okutirimbula sako n'okusanjaga Abanyamulenge abali mu South Kivu Banyamulenge ampuliza Abanyarwanda boyinza okwogerako abatuusi abakungu abatuusi abali kumpi ne Mulenge Hills ensozi eziri mu South Kivu kati era mu ngeri y'emu
ne bagatako ekyokutta ab'eggwanga ery'Abahema mu provinsi y'Ituri. Era mu ngeri emu n'ennumba ez'okumukumu ezikolebwa abalwanyi abeetaba Wazalendo naye nga balumbagana abantu ba bulijjo. Kati ekyo nanga n'agamba nti kikolebwa mutima muki, tikikolebwa mutima mulungi. Era nabwe ekyo kyagamba nti kitabangula endowooza z'abantu. Butya tuyinza okufuna obukuumi ate be tulowooza nti bali tukuumi nga batirimbula. Kyekiro musajja kye yagambye nti M23 okuyingira mu nteesaganya ne gavumenti ya Tshisekedi Shilombo Tshisekedi kijja kuyambako nnyo. Felix Tshisekedi Shilombo ajja kwongera okumanya lwaki abasajja bakyawanise emmundu naddala nga basolekeza aboyinza okwogera kasita bakkiriza nti ono omusajja wa gavumenti ya Congo balina omutuluzamu emmundu. Era nabwe kitampuliriza omusajja agambye nti ng'ogyeko byonna gavumenti ya Felix Tshisekedi babayekera ng'ogyeko okutagikiriza mu mateeka. Bo bagamba nti susu okozesa kye bayita obusosoze mu mawanga. Bwe beeyogera ekwesa olulimi olutabanguzi hate speech, okunyaga ensimbi ez'omuwi w'omusolo, embeera ey'okutongera mu bantu, agattako ampuliriza ne pulojekiti yogeza okutusasa emateeka batateganya ebintu. Kati nange ayina kugamba kintu kimu nti okakanya oluyiira kakati otandise okuteekera omuliro. In fact oluyiira olwamala ddokukoleera tuyinza okukakana nga abasajja bakkiriziganyiza okuyingira mu nteeseganya ez'awamu. Gavumenti ya Rwanda, gavumenti ya Felix Tshisekedi ng'erina M23. Kati olw'ensonga zikomyewo munda mu Congo kinsa kya ebya Rwanda ebya Kagame ne Tshisekedi ebyo President Trump agwenze okwogeraku yasindiikiriza ey'endagaano n'ekolebwa. Kati M23 independently ne banywanyi bwe bali mu kago kwa Arab France bo bagamba nti kakati twagala okuwabula Felix Tshisekedi kikyasaana okugoberera olw'ensonga nti kiyinza okumukolera bw'anaaba akikkiriza. Abasajja boogedde ampuliriza ku kyabalwanyi ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Abasajja bano bwezze okwogerako Abahutu abayingira ensi ya Zaire nga bamaze okutirimbula abantu eri mu nsi ya Rwanda. Nti ensonga za FDLR zitebwe zigenda okuggwa era ensi zitegere bulungi nnyo. Abasajja bakutegeeza nti Democratic Forces for the Liberation of Rwanda kuyinza okwogerako akawayi ak'abalwanyi butya bwe bayinza okukyongera okukitegeera obulungi then bakkiriza nti FDLR naye efuuse ya mutawaana nnyo. Kubanga abasajja bakutegeeza nti Democratic Forces for the Liberation of Rwanda butya bagenda okugikuulamu amannyo ebeere ng'eri awo ng'eringa ng'enjuki emaze okufulumya erinnyo lyayo kuyinza okutaka sitingi. Kitegeeza eba tekyalina bulamu, eba tekyasobola kuddamu kulya. Era mu kaseera mpawe kaaga enjuki eba egenda kufa. Nti butya bagenda okukuula erinnya ery'obusagwa mu kabinja k'abalwanyi ba Democratic Forces of Rwanda, Democratic Forces of the Liberation of Rwanda. Kyokka M23 yeekyalemerako nti Doha process ezisinzira mu nsi ya Qatar. Tshisekedi asigale ng'akyagenda mu maaso n'okuzeetabamu. Naye bongera okumulaga n'okumutegeeza nti wakati mu kuteeseganya naawe ekiwayi kino ekitulugunya Abanyamulenge, Abahema, sako ne Wazalendo etta abantu mu bitundu ebya Congo eby'obuvanjuba abo nga temuboogerako. Abasajja bakutegeezaako nti endagaano eneza okuba kikuumaaza ng'ente eri mu kyoto ekisigidde bwe ebessa balowooza efu eri mu kuseesa mukka, in fact eseesa muliro naye ng'ate si kye kituufu. Kati nabwe kitampuliriza akabinja kano koyinza okwogerako aka Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Akabinja kano kateekebwako nnatti ezakibiina kya Mwanga Magati nti abaatirimbula abantu e Rwanda nga Bahutu baddukira mu nsi ya Zaire mu biro ebyo kati Democratic Republic of Congo era nga bali bagenda kutta batuusi. Naye bagamba nti eno ereeseewo agonza okwogerako obukulembeze obw'obunkenke naddala ku byokwenda bya Rwanda okumala ebbanga lya myaka 30. Kati nga bakutegeeza nti ensonga ya March 23 okutondebwawo kiina akakwate ku bayeekera ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Kati America bwe yasindikiriza endagaano
wakati wa Rwanda Democratic Republic of Congo ene ensonga teyagikonyeeko omwava M23 gye bagamba nti Rwanda yegiwagira